Banayuganda Basiimye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omulimu gwe yakoze amatendo okulonda Joel Ssenyonyi okudda mu kifo kya Mathias Mpuuga Nsamba abadde lopu. Abannayuganda bagamba nti bo bamanyi Kyagulanyi mugezi, musajja mugezi, era buli kyakola bagamba bugambi yessa, babamanyi agenda okukisalawo, abamaze okukyekkenneenya, abayeebuuzizza ku bantu ab'omuwendo bangi, era abaalina ensonga etwala struggle mu maaso, buli decision gy'akola bo bakkiriza nzikirize. Era bagamba abo bonna abagenda badongwa, abagenda babungeesa ebigambo, mbu Kyagulanyi yatomedde, era mbu yakoze bubi okusuula Mathias Mpuuga, mbu era yakoze bubi okulonda Joel Ssenyonyi tajja kumalako. Abannayuganda bagamba nti Kyagulanyi bwe yali ajja bwe muti abo mwabyogeranga n'abaprovinga wrong. Nti kati nno n'olwekyo era alina obusobozi obulaba omuntu asobola era ajja okusobola okukola emirimu n'amuappointinga oba n'amuwa obuvunaanyizibwa. Nti bwe yali ng'alonda Mathias Mpuuga Nsamba okuba lopu, tewali yakimanya nti ajja mulonda, era tewali yakimanya nti Mathias Mpuuga Nsamba ajja kukola bulungi nga bw'akoze emirimu gye. Kati nno ye yakimanya nti Mathias Mpuuga musajja mukozi era ajja kukola bulungi, ajja kutaasa ekibiina era ajja kitambuza bulungi. Nti naye mmwe batamanya ate mmwe kati musiima, era nga bwe mutamanya ku Mpuuga ng'amuwa obuvunaanyizibwa ne ku Joel Ssenyonyi temumanyi lwaki yamuwadde obuvunaanyizibwa, era mujja kulabira awo nga musiima nti bannanga tinno Kyagulanyi musajja mugezi, olaba gwe yali okanaalonda Joel, olaba Joel baakoze ebintu bye twali tutasuubira, nti kati mmwe mulinde bulinzi results, mulinde bulinzi eva nga bakubazi surprise, mujja genda mumutegeera mpola Kyagulanyi omutuufu yani era lwaki akola ebyo byakola. Kale kankuwe amaloboozi ga bannayuganda nga basiima Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ekituufu twebaza ne ssekwebaza Pulezidenti waffe Kyagulanyi, enkyukakyuka gye wakoze mu ggwanga, nammwe abadde baleeta ebirowoozo nti Mpuuga talina kyakoze. Mpuuga tukwebaza ne sikwebaza emirimu gyonna gyonna gye wasobodde okuteeka ettaffaali ku ggwanga Uganda, eyo nno gye bayita demokulasiya. Omuntu ne waba mulungi tusobola okumuteeka mu kifo ekirala ate ne tuleetayo n'omulala asobola okukola. Naawe Ssenyonyi tukimanyi nti ojja kubanga osobola. Bano mwattu abatatwagaliza abatagala ggwanga kulabika nga ligenda mu maaso, bola baleeta ebibozibozi byabwe, Ssenyonyi tasobola takola ki. Naye Pulezidenti yagenza okulonda Ssenyonyi ng'akimanyi nti asobola, era yagenda okuleeta Mpuuga ng'akimanyi nti asobola. Yenna gw'aba atadde mu kifo akimanyi bulungi nti aba asobola. Ssebo mukama waffe I salute you, twebaza nnyo okwebaza webale nnyo bwebalire ddala emirimu gy'ettendo gy'osobodde okulabika nga okola eggwanga lisobole okuba nga tugenda mu maaso. Naye bwana Ssenyonyi nkukutira ekintu kiri kimu, okulemera ku nsonga okubanja bannayuganda abaabula balabike ng'ensonga eggukira ddala bulungi. Tetujja kubeerawo nga tudda ku bino doyi. Okitegeera bano abadde boogera bino ebitategeerekeka, baleke ebibozibozi byabwe bireke bigende esula busuuzi mu kasero, tugende butwaze nga tutwala eggwanga lyaffe labike nga ligenda mu maaso. Nkwagaliza mirembe myereere Semisa Kyagulanyi, nkwa salute you, webale nnyo webalire ddala okulabika ng'olengerera wala n'ogamba nti ono kati yasobola mu nnamba eno, ono yasobola mu nnamba eno. Webale nnyo, Mukama kuwa omukisa. Ndowooza amuwulidde abo be bannayuganda bagamba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Mukama akuwa omukisa, walabye bulungi, walengedde bulungi, era nti abagenda badongwa n'ebigambo nga beeserejja n'ebigambo bali mu byabwe, tebamanyi Kyagulanyi waffe. Ffe Kyagulanyi tumwemanyidde era tumweyagalira era tumwagala nnyo ate nga tumukkiririzaamu nnyo. Buli kyakola tuba tumanya asoose kukirowoozaako era akikola olw'okuyamba ffe bannayuganda. Bano bannayuganda batwe balowooza era ye ndowooza yaabwe. Ndowooza omuwulidde bulungi musajja mukulu ono. Ina wagambidde nti Kyagulanyi mugezi era Kyagulanyi kyakola akikola for the struggle, ate byakola ffe tulina kubirinda bulinzi ne tubiraba amakungula gaabyo
lwe tujja okukakasa nti omusajja ono yali akola kino olw'ensonga ABCD. Anti bingi tetujja kubitegeererawo for the time being, naye bwe tunaabiwanga obudde tujja kutegeera lwaki yakolanga ensonga eyo. Sooka owulire ebigambo bino. Ekituufu twebaza ne sekwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi. Enkyukakyuka gye wakoze mu ggwanga, nammwe abadde baleeta ebirowoozo nti Mpuuga talina kyakoze. Mpuuga tukwebaza ne sekwebaza emirimu gyonna gyonna gye wasobodde okuteeka ettaffaali ku ggwanga Uganda. Eyo nno gye bayita demokulasiya. Omuntu ne waba mulungi tusobola okumuteeka mu kifo ekirala ate ne tuleetayo n'omulala asobola okukola. Naawe Ssenyonyi tukimanyi nti ojja kubanga osobola. Bano mwattu abatatwagaliza abatagala ggwanga kulabika nga ligenda mu maaso bola baleeta ebibozibozi byabwe. Ssenyonyi tasobola takola ki, naye pulezidenti yagenza okulonda Ssenyonyi ng'akimanyi nti asobola, era yagenda okuleeta Mpuuga ng'akimanyi nti asobola. Yenna gw'aba atadde mu kifo akimanyi bulungi nti aba asobola. Ssebo mukama waffe I salute you. Twebaza nnyo okwebaza webale nnyo bwebalire ddala emirimu gy'ettendo gy'osobodde okulabika nga okola eggwanga lisobole okuba nga tugenda mu maaso. Naye bwana Ssenyonyi nkukutira ekintu kiri kimu, okulemera ku nsonga okubanja bannayuganda abaabula balabike ng'ensonga eggukira ddala bulungi. Tetujja kubeerawo nga tudda ku bino doyi okitegeera. Bano abadde boogera bino ebitategeerekeka baleke ebibozibozi byabwe bireke bigende esuula busuuzi mu kaseera. Tugende butwazi nga tutwala eggwanga lyaffe labike nga ligenda mu maaso. Nkwagaliza mirembe myereere Mr. Kyagulanyi, nkwa salute yo, webale nnyo webalire ddala okulabika ng'olengerera wala n'ogamba nti ono kati yasobola mu nnamba eno, ono yasobola mu nnamba eno. Webale nnyo, Mukama kuwa omukisa. Ndowooza kati mubitegedde bulungi era mubiwulidde. Mukama akuwe omukisa. Kati nno oyo si yekka ali mu kwogera ensonga ezo. N'abantu abalala bangi bali mu kusiima Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omulimu amakula amatendo gwe yakoze okuba nti yalonze Joel Ssenyonyi ate n'awa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba emirimu emirala gy'abaagira ng'ate addukanya. Bangi bo balina enkola zaabwe nga zakuzaalawa buzalayi. Naye bannayuganda bo basazeewo basse kimu n'ekya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekyokusalawo nti buli w'osanga Mathias Mpuuga Nsamba musiime kubanga yakoze omulimu munene era tanyoomebwa. Emirimu agikoze tetwamulonda nti abe malayika, wabula akoze ekyo kitubadde tusinga okwetaaga era kitubadde tusinga okwagala. Kyakoze era ng'akoze ekibadde kigwanira mu kiseera ekyo wabeeredde omukulembeze. N'olwekyo bonna abo abavaayo okulwana Mathias Mpuuga Nsamba oba okulwana Joel Ssenyonyi balabe nga bagezaho okuteekawo ntalo wakati mu kibiina kyaffe okukinafuya. Naye nga tulina okuba abagezi, tulina okuba bakalabakalaba okulaba nga situkkiriza abantu abo abaagala okumalamu amaanyi bannayuganda, abaagala okwonoona ekibiina kyaffe ekya National Unity okukyusa lead of platform opposition nga kyabalumye nnyo. Ndaba ekibiina kyaffe ekya National Platform bangi abaagala okukimalamu amaanyi, bangi abaagala okukizza emabega, bangi abaagala okukinafuya, bangi abaagala okukisuula. Naye nga tulina okumanya nti obuvunaanyizibwa bubwo nange nange mukuvadde nga okwongera okusaasaanya enjiri y'enkyukakyuka, ate nga bwe muba mwagala enkyukakyuka muba mulina okuliza ebiragiro bya komanda nti kyabagambye nti kino ffenna kye tuba tulina okutambulirako. So bannayuganda bangi bagamba nti tetugenda kuva ku biragiro bya Pulezidenti, tetugenda kugaana Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yatugambye. Tulina kutambulira ku ebyo ye bye yatugambye Pulezidenti nti Mpuuga tumusiime, Joel Ssenyonyi tumuwe chance. Gwe mulimu oguliwo so si gwa kudda mu kulwana na kwogera bitasaana. Wulira bino.
okukyusa leader of opposition nga kyabalumye nnyo. Ndaba mmwe abeeyita abazzukulu biyenje buyenje mwena mukuba enduulu muli kuno ku TikTok musi n'obboka. Era banange bakoze byotekako Joel Ssennyonyi mwe mumuzaala. Kuvadde nga mwe musalirawo President waffe Bobi Wine oba kuvadde nga mwe mutegeerera Nuupu. Omusajja yabagamba mumumanyi naye nga si nnyo mwefuula abamumanyi. Yabakubye jjooka nze mbabuulira. Era bannaye baagazo by'okugyayo mpuga mulabye yaakaayana. Oba we bamugyewo tebamuwadde kifo kirala. Bwera mpuga yabadde muntu mukulu nnyo era mpuga oyo golaba yabadde aweesa ekitiibwa. Kambabuulire bingi nno bye bakyakyusa mukyabiraba mukyaleekaana nnyo anti we mutayogera ku Bobi Wine tebabasasula. Temubeerawo. Mutuviire ku Joel Ssennyonyi mumuviireko ddala yoyo president gwe yalonze nga leader of opposition kati mugenda tugamba ki? Bwera mwana muto tajja kubisobola biki tagenda kubisobola mwana bagambye mutagenda kubisobola. Ate nno bingi bye tukyakola ebikyabeewuunyisa bangi tujja wakuba kuddayo okusoma tugenda kusoma tujje tuyingire parliament twesimbewo mugenda kutuwuliramu ate oba mwatugema nze muzisenseko mwena ne mubeerawo era bannange Joel Ssennyonyi bakoze obyo mu leader of opposition tagenda kubisobola lwaki bagyeko mpuga yabadde abisobola mpuga alina connections ne so what ne Joel Ssennyonyi naye connections ajja kuzifuna. Kiringa mwana omuto okumugamba nti lye mmere kyogamba yatandikira mu kulya. Omwana atandikira ku kuyonka bbeere n'amala okuyonka ebbeere ne batandika omugoyeza akammone ne bamugoyeza akammone n'atandika okweriisa wuuyo asimbudde atengeredde atambudde. Mutuviire ku Joel Ssennyonyi mumuviireko ddala. Bangi nno tukyajja tugenda kwesimbawo mugenda kiwulira Nuupu yo yakubalumya mitwe. Tugenda balumya emitwe mutye n'okutya nze mbabuulira. Tuveeko. Okukyusa leader of opposition nga kyabalumye nnyo. Ndaba mmwe abeeyita abazzukulu biyenje buyenje mwena mukuba enduulu muli kuno ku TikTok musi n'obboka. Era banange bakoze byotekako Joel Ssennyonyi mwe mumuzaala. Kuvadde nga mwe musalirawo President waffe Bobi Wine oba kuvadde nga mwe mutegeerera Nuupu. Omusajja yabagamba mumumanyi naye nga si nnyo mwefuula abamumanyi. Yabakubye jjooka nze mbabuulira. Era bannaye baagazo by'okugyayo mpuga mulabye yaakaayana. Oba we bamugyewo tebamuwadde kifo kirala. Bwera mpuga yabadde muntu mukulu nnyo era mpuga oyo golaba yabadde aweesa ekitiibwa. Kambabuulire bingi nno bye bakyakyusa mukyabiraba mukyaleekaana nnyo anti we mutayogera ku Bobi Wine tebabasasula. Temubeerawo. Mutuviire ku Joel Ssennyonyi mumuviireko ddala yoyo president gwe yalonze nga leader of opposition kati mugenda tugamba ki? Bwera mwana muto tajja kubisobola biki tagenda kubisobola mwana bagambye mutagenda kubisobola. Ate nno bingi bye tukyakola ebikyabeewuunyisa bangi tujja wakuba kuddayo okusoma tugenda kusoma tujje tuyingire parliament twesimbewo mugenda kutuwuliramu ate oba mwatugema nze muzisenseko mwena ne mubeerawo era bannange Joel Ssennyonyi bakoze obyo mu leader of opposition tagenda kubisobola lwaki bagyeko mpuga yabadde abisobola mpuga alina connections nnene so what ne Joel Ssennyonyi naye connections ajja kuzifuna. Kiringa mwana omuto okumugamba nti lye mmere kyogamba yatandikira mu kulya. Omwana atandikira ku kuyonka bbeere n'amala okuyonka ebbeere ne batandika omugoyeza akammone ne bamugoyeza akammone n'atandika okweriisa wuuyo asimbudde atengeredde atambudde. Mutuviire ku Joel Ssennyonyi mumuviireko ddala. Bangi nno tukyajja tugenda kwesimbawo mugenda kiwulira Nuupu yo yakubalumya mitwe. Tugenda balumya emitwe mutye n'okutya nze mbabuulira.
Ndowooza muwulira zo reaction z'Abannayuganda eri abo abadde balumwa emitwe, abadde bavoola, abadde bavuma Pulezidenti Kyagulanyi, abadde bavuma Joel Ssenyonyi nti tagwanidde, abadde bavuma omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Bannayuganda batwe bareactinze baga bo basiima Pulezidenti Kyagulanyi kye yakoze era basiima decision ye nti yabadde ya muwendo ya kisajja kikulu era bo bakakasa nti omukulu Joel Ssenyonyi ebintu ajja kubisobola. Bino si byakwetikka nsawo ya mwanyi tobejja kumumenya omugongo ejja kumuwaggula okugulu. Bino ebintu bya bwongo, bino ebintu byakulemera ku mazima, byakulemera ku alaali, byakugoberera ekyo ekituufu kye tulina okugoberera. Era nga singa tunalemera ku kituufu ku mazima ago ge tulina okugoberera, buli kimu kijja kutambula bulungi era buli kimu tujja kuba tukifunamu ebyo bye twetaaga. Kati nno abo bagenda boogere omugambo nga batokomoka omugambo bamalira ddala budde waabwe. Bali ku biseera byabwe biboonoona. Bannayuganda bo baamatira Pulezidenti Kyagulanyi. Buli Pulezidenti Kyagulanyi kyavaayo n'akola Bannayuganda banguwa era bakitegeera mangu nnyo ddala. N'olwekyo tewali kintu ky'oyinza kubagamba kirala kyawukana ku kya Pulezidenti Kyagulanyi kyaba yasazeewo nti nze nja kugoberera kino era kye tuba tugoberera. Abannayuganda bo bagamba nti Pulezidenti Kyagulanyi bw'aba asazeewo ensonga aba alina kwasinzidde era aba alina gy'atutwala, aba alina gy'atulengeza okusobola okulaba nga tutuukiriza oba nga tuyamba eggwanga lyaffe okukulaakulana. Nsaba tusooke tuwulireko ate ku bigambo bino ojja kumanya nti Bannayuganda bo bakkiririza mu decision za Kyagulanyi. Joel Ssenyonyi tusaanye okumuyozaayoza okutuuka ku ekyo naye ate tuleme kumunafuya nti mupya mu bintu bino, nti mupya mu bintu. Omuntu okuba nga obadde w'amawulire musomi waago abadde akubiriza pulogulaamu ezirimu ensonga, saagala tukitunuulire nga kyawansi kubanga mu byobufuzi bya Uganda bino mubaddemu abagenze ne ku bifo ebisinga okuba ebyawaggulu ng'ate okwetegeka kwabwe kubadde kutono. Milton Apollo Obote eriko omukulembeze gwanga mirundi ebiri teyeetabaako mu lutalo lwakulwanirira meefuga nga bamusaazi abali mu independence Kamya nga babeni Kiwanuka yava Nairobi mukulima, yava Kenya mukulima bikajjo ng'omulimi obulimi kakati gyava n'asanga ng'ebbinu likutte candidate eyalina okujja okuveeramu ng'alemeseddwa bakyerupe abalango baamagamaga nti naye tulinayo omwana abadde Nairobi ali Kenya eyo gyayiyiza obulamu kubajjukire Makere yali tamaze nako nga bagobye mugobe najja mu kaseera katono nga yakayengera tugenda okutuuka mu 62 nga siye Ssaabaminisita. N'olwekyo suubi omuntu lyalina muono tumuyozaayoza ate tumuwa omukisa aweerezi, tumuwa omukisa akole obuvunaanyizibwa bwe nga tetugutaddeeko bukwakkulizo buyitirivu. Abantu abaze mu bifo ebyo nga bato ku ye ekyo n'ekisingako awo bangi kubanga Obote mu gavumenti yasooka ey'enkaaga mu ogumu yali leader of opposition nga Beni Kiwanuka avudde mu bikajjo bye najja n'ayingira mu gavumenti okutuuka wali ng'ataafuka gafuna chief minister ate munnamateeka omukukutivu nga chief minister ono nga ye leader of opposition ng'emyaka mito ddala tanaweza na 35 ono mukulu kati ono tulina mukulu njagala Bannayuganda bamuwa omukisa akkirize nti kiseera kye ate tulabe bwana dokita mwaka guno era nga ndowooza owulidde Joel Ssenyonyi tumuwe omukisa asavinga ekisanja kye tulabe ate gy'anaatutuusa okusinga ffe okutandika okujereesa ebigambo okwogera okutokomoka omugambo olw'ebigendererwa ebyaffe bye tulina. Joel Ssenyonyi tumuleke asavinge nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yamuwadde omulimu
ogwo okulaba nga abaako ekifaananyi kijja kyateeka oba ettafaali lyateeka ku struggle yaffe tumuleke tumuwe omukisa ogwo chance asobole okusavinga then tuga tumujajinge nti oba olemereddwa oba okoze bulungi oba mwenkanye oba ate otaddewo ekyenjawulo kale byebyo endowooza z'Abannayuganda bwe zitambudde tujja kuddamu twogere ebigambo bana bakkiriza Alonda Abakulembeze mbaagala nnyo mwenna mweraba.